desperately, loving you desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Oh, I love you desperately. Olwaleero twagala okwogera ku desperate mu love, okubeera desperate mu love. Owulya mu Luganda, mu Luzungu being desperate, mu Luganda okubeera desperate mu love. Abantu bangi bali desperate naye tebamanyi. Naye ekyomutawaana desperate okukuwalula n'ekukuba mu love. Ngambye ekyomutawaana okubeera nga desperate yekusikambudde n'ekukuba mu muhabbat. Desperate twakitunulidde nga okuyangayanga, okuyaggayaga kulinga okuyaayana, bulinga obwetaavu. Njagala nkubuulire, tugenda kukitunulira tujja kuvaawo ng'otegedde nti oli desperate. Abamu ennamba esinga temanya nti eri desperate. Waliwo ababeera desperate nga tebannagwa mu mukwano, kyokka waliwo abali mu mukwano nga bali desperate. Kakati twagala okukitegeera, twagala okutegeera obulabe bw'obeera oyolekedde okubeera mu laavu ng'oli desperate. N'ebitonotono weekend bwe tunaba tusobodde tujja kubitunuulira ebijja okukuyamba okubeera nga toba desperate mu laavu. Nkubuuzaako, webale kusubscribinga ku channel eno, webale kutwagala, webale kutufollowinga. Myezi giringa mu 6 egiri serious giringa emyezi 4 ku 3 tukusuubiza nti 2021 tugenda kutandika kamuvi mu butongole kabadde ku nyanjula. Leero tulina ebitundu 3. Tulina ekitundu ekisooka ekya mukwano gwaffe yeetaaga advice yaffe kubimusoomooza. Tulina ekitundu ekyokubiri ekya love lab, then tutunulire obuzibu n'okusoomoozebwa okuli mu desperate, nga tutunulira ebintu 3 by'oba oyolekedde singa ogwa mu mukwano desperately. Nananise akayimba tukenyumiriza namu, desperately, loving you desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Tabu. Katusooke tufune obwetaavu bwa mukwano gwaffe ono, then njagala omwe comment yo ng'omuwa amagezi down in the comment. Don't judge. Tetupromotinga wano bukyayi, tetupromotinga kusala misango, tupromotinga okwagalana, okuwuliziganya, okubeeragana, like bearing each other, supporting each other, lifting each other, encouraging each other, motivating each other. Kyetupromotinga ku channel eno. Bw'oba oli muvumi, gezaako ku channels endala, kubanga okuvuma gye kulinga bakugabirako ne ssente n'ovaayo ng'ofunye certificate mu kuvuma. Twagala okupromotinga okwagala, okutegeeragana, okubeeragana, okussanganamu ekitiibwa, n'ekisinga obukulu kwesitula, lifting each other. Katusooke tuwulirize obwetaavu n'okusoomozebwa kwa mukwano gwaffe ono, then tube nga tugenda mu kitundu ekyokubiri ekya love lab. Nkwanirizaako nateera nze Sozi Mo. I am 35. Naye nina abaana 5. Omwana wange yasooka namuzaala mu musajja. Nga bw'obimanyi nali nkyali muto, nenjagala omusajja nga yeeyita Mukasa naye ng'amanyi erinnya lyange, ate nze natangamba linnya lye. Twali tweddira omuziro gumu, naye ng'emabega okuzaalamu ono Gayi nalina omusajja yankwana nga simwagala. Kati bwe mmala okuzaala omwana ewaabwe ne batugaana okuba ffenna,
n'enzirayo waffe. Bwenzirayo waffe ne bigaana, kwe kusalawo ngende omusajja gwe nali saagala mbeere naye. Mr. Sozi abeera n'omusajja naye nga tubeera mu mbirigo. Saagala nkisinge, saagala nkwateko. Kale nandi mwagadde naye alina omuze gwakola, nze mba mpulira nga nfa. Awanda amalusule kaseera n'onsonyiwa bino byogera. Kati wajja okunkesinga nze mba mwenyinyala, tegeera. Naye kati namuzaalamu abaana 3. Kati bwenjogerera ndi Saudi Arabia. Akimanyi nja kuddayo ewuwe era njagala aba nja kuddayo ewuwe, naye bwe tubeera ewo naye nze mpulira nga simwagala. Nkola n'ensobi nnyingi nga ndi ewuwe kuba simwagala, era nze bwe mba nzizeeyo ewuwe mba nsizeeyo nti oba mwagala. Mba nzizeeyo lw'abaana kuba njagala abaana bange, okutima gw'abaana bange kunnuma. Naye omusajja nga ye simwagala, simwetaaga. Simwetaaga ate ye akyanneetaaga. Naye buli we tubeera naye nze mba mpulira nga simwagala. Nze nkoze byonna, Sozi mmo nze ndabika naakanoba mu bufumbo obwo emirundi egiwera. Gye sijja kugamba. Naye mpulira mbikooye eby'okunoba nga bwe nzirayo. Nkole ntya? Simanyi kyakusalawo nga nze kuba abaana bange mbaagala. Naye omuntu gwe ngenda obeera naye simulinaamu ssanyu. Nina n'ekirala kye njagala onnyambe. Nina Gaayi. Nina omusajja ngamba njagala. Naye sisuubira nti oba ye ali siriyasi. Banne njagala mukuwe ennamba y'essimu ye omunkubirireko, naye saagala oba omuteeke mu gundi. Nze just onjagala oŋŋambe bugambi kyakoze ekikyakozeemu. Omukole nga bw'okola abantu bulijjo, akuwulira erinnya ly'omuwala gw'akola ki gw'ayagala. Then nze mmanye oba njagala oba tanjagala. Sozi mmo tulaba n'ekirala. Okuzaala abaana 3. Nali ngezezzaako nnyo okwagala omusajja ono. Naye omusajja ono mukambwe nga wekiwulira. Newankubadde nali simwagala, naye nandiyiza osanga okumwagala ebbanga lye mbadde naye. Kuba nze nali nsazeewo mbeere naye, ntuule naye. Naye ate ne bye yankolanga nawuliranga swabigumiikiriza. Sozi mmo namusanga nga ayinawo edduuka ewaka. Nembeera nga mu dduuka naye ng'omuntu wajja okugula ekintu nga tekiriiwo, ng'abagamba okuwasa ekikazi ekisirusiru ekitalina magezi. Ekitegeera ekintu ebyo byannumanga. Ezimu omusajja akuba, omusajja akuvuma n'agattamu n'abeewammwe, kuba nze weeyanjagalira nali mbeera wa brother wange. Ng'akuvuma n'akugamba walinga webaka ne brother wo, ogenda webake ne brother wo, kitegeera. Akuswaza mu mikwano gyo, n'agenda mu mikwano gyo n'abagamba omukazi agwawo nga mugogo. Okiwulira? Ebirala byonna nali mbigumiikiriza, naye nga nswaza ankubira mu bantu, akuva
anvumira mu bantu, yatuuka n'okuŋŋamba nti owunya. Yaŋŋamba nti muwunyirira. Ekyo kye kyantengula okulaba nti kati ndi eno Saudi Arabia. Nali nsazeewo muviire muleke. Osanga alifuna omukazi gw'ayagala, amwagala nga naye amwagala, naye ataŋŋamba tasobola kuteeka mukazi mu baana. Nze ntambule nkole ki? Nzireyo mu baana. Sister waffe tumuwulidde n'obwetaavu bwe tubuwulidde. Ndoza komenti yange nja gimweweera ng'omuntu nensaba mu comments, oyinza muyamba otya mwanyinaffe oyo okusomoozebwa kwasanga, oyinza mugattako ki asobola okuyambibwa. Nze ngenda muwa comment yange 1-on-1 nenandyagadde nnyo opinion yo ku challenges ze, omuyambe. Nsaba ogiteeke mu comment section, abali live already n'aba nga mulabye video no after. Take your time and give your opinion. Muwe endowooza yo ku ngeri gy'ayinza okuba nga akozesa okuvunuka okusoomoozebwa kuno. Manyi nti ekyo kye kitufuula ab'omukwano nti omuliraano gwokya bbiri. Waliwo omuntu byaba tasobola kweyamba naye nga ate waliwo byasobola okuyamba omuntu omulala. Waliwo byotasobola kweyamba nga ggwe naye nga ate olina byosobola okuyamba omuntu omulala. So nsaba nakyo tukikozese alw'okuyamba bannaffe. Tugenda kutunuulira ekigambo desperate, okuyaggayagga, okwetaaga okusukkiridde mu nsonga zino eza laavu. Sikusabiriza naye okubanga oyagala okuva mu mbeera, okubanga oli mu kintu olw'okubeera desperate. Twagambye mu Luganda abeera desperate, mu Luzungu desperacy. Katugende mu kitundu ekyokubiri. Tulina ebitundu bisatu. Ekitundu ekisooka tukimaliriza ekyamanyi naffe yeetaaga advice yaffe. Ekitundu ekyokubiri kya love lab. Ekitundu ekyokusatu tugenda kutunula ekigambo desperate. Ate njala nkubuulire kya bulabe, oyinza okubeera ng'oli wano ng'oli mu kulaba naye nga golowooza nti okiwulira lwa muntu mulala nga tomanyi na kumanya nti oli desperate. Nagambye nti kya bulabe. Tugenda kutunulira obulabe obukirimu na biki by'obeera oyolekedde mu mukwano bw'ogugwamu mu ngeri y'okubeera desperate. Tekigenda kugattako. 2021 bino byendowooza ntusaanye okubitunuulira tubeeko kye tubikolera. Katusoke tuve mu love lab n'oluvannyuma tujaba nga tweyongere mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Yes, sir. Is the message loud and clear? Hello. Hello. Yes, Sebo, Sibiota Sebo. Pardon? Good afternoon. Anti obadde onkubirako. Anti ndi mukubuuzaako nti good afternoon, Sebo. Good afternoon to you. I am good, Sebo. Jebale ejja leero, Sebo. Kale Sebo naye jebale. Kale, Sebo. Erinnya lyange nze Moses. Moses tomumanyi naye ojja mutegeera okuyita muntu omulala shortly. Mbadde nsaba eddakiika nga 2 njogereko naawe katono w'ekitiibwa. I have your message from someone. So I need to first deliver the message and then we talk. You're ready? Are you in a position to listen? Oyinza banga wali waliwo ayinza okutaataaganya. No problem, I'm listening. Okay, here is the message. Ndabye abaagala na nkumu naye omukwano gwammwe gulina enjawulo. Mbuche muva mukola kapo egombesa balala. Nti ne bwe muba ku ssimu nga munyumya aba ku feelinga darling. Julie Canada lyatya. Nti mulina obuto butono bubagatta. Ne bwe munyigira ku liso yaba kitegeera. Jackie Senyonjo. Benga bingi wayagala eggwe bambi tofaayo. Brother Tom. Yes, sir.
Is the message loud and clear? I've got it, the message. You've got the message. If Moses, the caller, is just a messenger, Pardon? that if Moses, the caller, the one you're talking to right now, You are Moses. I am Moses. Uh-huh. So I am saying Moses is a messenger. Moses, the caller, is a messenger. I get you. So who do you think is the sender? Huh? Who do you think is the sender, Yantumye? Hello? Hello. Yes, please. Tom, I was asking. Tom, I'm getting you. mbuziza. Yes, bro. Ntino, if Moses is the messenger, who do you think is the sender? Sorry. I don't think so. Eh? Tom, Really? Tom. First of all, Mm. you know, Mm-hmm. I'm married. Yep. I can't be seven again. That you're married. Yeah. I know. But right now, I'm home. Mm-hmm. Yeah, but I can't guess anyone who is sent to me. Sorry? I can't guess. You can't guess. Mm, You don't have any idea. about that. Uh-huh. Because according to the info I have, by the time I decide to call you, it could be that there could be someone you talk to, and maybe you make some promises. You know what, I love you, and if all goes well, blah blah blah. Tom, The way I'm married, I can't mention anything. but you can give me a clue by giving me the first letter and the last letter of the name. Difficult question. Tom, it is not difficult at all, because you know what I'm talking about. It's if I was talking to something No, strange. I got you. Yeah, The first letter and the A. yeah. The last letter. First letter and the last one. H-A. H-A. The first is H and the last is A. That's what I'm thinking, so. Is that your wife? Who? That one? The one you're staying with? Yes. She's the one you're staying with. Yes. Apart from that one, I'm giving you a second chance, because that's not the name. Mm-hmm. First letter, last The letter. second chance. Yeah, second chance. First letter, second letter, last letter. Be a man now, Tom. N. Eh? The first one is N. Yes. The last one, I think so. I can't mention the last one, but I know that. Nedda. Why not? Nedda. Olotompa the answer. Tom, Push me to go outside the house. please do. You would, Inside the house, Tom, I move out. Tom. Yes, please. You would have done that long time ago. The last letter is A. N-A. First letter is N. Last letter is A. That is name one. Now I am giving you last condition. On her second name, again first letter and last letter. Tom, Let me stop there. Tom. Yes, please. Like singa tubadde tutambula kilometers 10, tubuzaayo kilomita emu. Omanyi kyoli mu kukola, eh? Somehow somewhere kiri suicide okusaidiyo okusinzira bw'olowooza, which is not the case here. It's not the case. Just tell me the first letter and the last letter on the second name. Awo twogere emboozi esembayo. Okay, tell me the first letter. I told you N. No, leave alone that name. Leave alone that. On the other name. Okay, Neda, kati nkwa task esembayo. Nkwa options biri. You can give me the first letter and last letter on her second name, or to T. eh? T on the last name. Is what? T. T. Really? C. What I know is C.
The last The last name C. The last letter is A. you've said the first letter is C. C. Yeah. Mm-hmm. The last letter is A. I tell you've now confused me. We're on the right track. I see that on the First name. A is the first letter. Uh-huh. Then you ask me the second name. Mm-hmm. C is the first letter. A is the last letter. I told you H. Yeah. A, that's Hadija Nadia. It's called Hadija, not Nadia. That's nickname you use. Okay. Now you've survived. Yeah. You are free to go and slaughter your goat. The first information I gave you. Yeah. No, I got it. It's called Now. Hadija. Now, Tom. She just needs an assurance from Tom Yes. that Tom is not going to compromise. That's all. Thank you so much. I appreciate for that. What is your message to Nadia? I love her so much. You love her so Just much. to inform me that she believes in me. Yep. Okay, thank you so much for your time, brother. And she can't wait to hear from you. Okay. Happy holiday. Thank you so much. You're welcome. Happy holiday. Kakati abazze nga bangoberera akabanga mwampulirako nga nkola comment eno. Bw'osanganga oli mu relationship ne guy mugitambudde emyezi 6 myezi 3 mugituuse the relationship yammwe egenze na walako bwe ngambe walako bitegedde omaze okuyiwawo omubiri mu ngeri emu oba endala okizuula nti guy mufumbo asooka abiwakana omuleetera concrete proof gy'atasobola kuchallenginga akkiriza finally. You don't need such a man. Duka goba omusajja bw'atyo nakugamba nti si kye nandyagadde bali oba waakiri omuntu okubanga akukwanye first day nga lumu nagambirawo mwalaali nagamba baby nze ndi mufumbo nina omukazi waka nina n'abaana mukazi wange buuno abaana babano naye olw'ensonga zange nkwagala wakiri oyinza okubanga waliwo ensonga z'oyinza otutegeera mu zaakunyonyodde sinze ggwe nolaba ng'osobola okukitegeera ng'abadde mweruufu ku kyo oyo oba waakiri kale kakati oyo mumuwulidde mufumbo naye akkiriza nti ayinayo omuntu gw'ayagala olw'ensonga ze. Who am I to judge them? Who am I to stop them? Who am I? Ebyo mbibalekera be bamanyi enkolagana yaabwe ne Katonda naki nensigala nga mbibalekedde. Kyabulaba okubeera mu mukwano n'omusajja nga mufumbo kyokka nga akikukweka. Tuzze twogera ku bubonero bw'osobola okulabirako omusajja omufumbo bingi tuzze tubitunuulira. Wakiri onaakulimbye ono akugambye amazima naye wali oba musenga vuddemu ngazzeemu ng'ow'embaliga akwanye ow'envunza. Kyabulabe. Tugenze mu kitundu ekyokusatu. Thank you for subscribing and for those abagala okuteeka abantu bamwe mu love lab. Tukkiriza nti it's one of the ways z'oyinza okulabiramu nti omuntu tali serious gy'oli. I am telling you yesterday, is it yesterday? Kamale no dubawa. Mugambe lutuwe mada. Nete kijja kola makulu tujja gikola enkya n'olugambo ndubawe bulungi nga lutuulawo. Waliwo yanvumye. Kijja kubeera kyanki ekyo. Twagala okutunuulira desperate oba desperate mu love. Kayimba twakutandise tukejjukiza desperately loving you desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Oh, I love you desperately. Bw'obanga oli mu mukwano ng'oli desperate, bw'ogwanga mu love desperately, toba safe n'akatono.
oli desperate oba toli? Singa ngamba nti wano abali desperate bawanike emikono, abasinga temugenda kuwanika kubanga abamu n'okukimanya temukimanyi nti muli desperate. Naye njala okutegeeza otunaaviirawo bangi mugenda kukizuula nti wamma muli desperate mu mukwano. Kikulu kubanga kya bulabe, yasobola kiwetaaga okukitegeera. 2021 nga tumuyingira. My good sister, my good friend, naawe omulenzi, okubeera mu mukwano ng'oli desperate kya mutawaana. Okuyingira mu mukwano olwa desperate kya mutawaana, kya bulabe. Njala kubuuza ebibuuzo bino bikuyamba okutegeera oba oli desperate oba toli. Wesanga nga oli mu bwetaavu, obw'okuba ng'oyingira omukwano wulira kikwokya, oyagala okuyingira mu relationship, oli desperate. Oli desperate. Mbuuza kibuuzo ekirala. Amaanyi go ogasitudde okubaako kyonna ky'okola, oli mwetegefu okubaako kyonna ky'okola okukakasa nti omugaayo oyo atwala ggwe, gaayo oyo awasa ggwe, oli desperate. I will do anything ekiri wansi w'enjuba, oba kirungi oba kibi, that guy is supposed to be mine. You are desperate. Gaayo oyo nteekwa okukola kyonna ekisoboka wansi w'enjuba, ekisoboka n'ekitasoboka, ekinene n'ekitono, ekiwanvu n'ekimpi, nja kutambula n'oyimba kali akayimba kali ka mwana nti obufumbo ye mwana kamuzalire nango wange ne bwalibanga nkyaye abalisigala alibagamba. Waliwo wagambira ebikota ndibinywa n'ebikaawa ndiguma ne bwe kiriba kuwunguka buzibu kunkebuziba sikimanyi. Ebikota ndibinywa n'ebikaawa ndiguma ne bwe kiriba kuwunguka buziba. Obufumbo ye mwana. Oyo yali desperate ku ky'omwana. That was Jane Kayanja yafa, mukyala wa Kabyesemboga. Naye kutuko gamba nti I willed. Ali omwajja gamba nja kusaba, nja kusiiba, nja kuloga, nja kutambula, nja kwerekereza olw'omukwano, olwa gaayo oyo. Hey! Owai! Kikyenyi ekyo ky'okolerera? Kya mutawaana. Nina bunotisi bwange wano. Kambi byogere mu lulimi lutujja otutegeera ffenna. Weekanganga tosobola kubeera musanyufu ng'oli ku lulwo, like being happy on your own. N'owulira nga essanyu lyo liteekeddwa okuba nga liva mu muntu mulala, oli desperate. Bino bye muwoza, I can't live without you, wootoli sibaawo, wootoli siryawo, oli appetite yo, oli desperate. Njagala okuddamu okubuuza ekibuuzo. Abali desperate bawanike emikono. Kati ofunye ensonga. Bwe babanga bayita abali desperate, nga weezudde, nga weewulira nti olina amaanyi go gonna, obulamu bwo bwonna buliwo kukusanyusa muntu mulala, ne weerekereza okwefaako, naye nga fokasi yo yonna eri ku muntu mulala, ng'omufaako okusinga bwe weefaako. Oyagala okukakasa nti waakiri ye alya gwe ne bw'osiiba enjala. Oyagala okukakasa nti yabeera musanyufu gwe ne bw'obeera munyiivu. Oyagala okukakasa nti yabeera mulamu gwe ne bw'oba mulwadde. Oyagala okukakasa nti baagala ye bigendera ye bulungi okusinga bwe kiri. Bwe bayitanga olukiiko lw'abali desperate okwatanga akatebe kaako mwanju kubanga oli kitundu ku bo. Bwe weetunuulira obubudamu, obuddukiro, eddembe, okutebenkera, byonna birina kuva mu muntu mulala. Njagala kubulya bwe bayitanga bali desperate, olukiiko olwo okakasanga nti olubeeramu ne weewa n'ekyobuwandiisi kubanga ojja kubanga osobola okusengeka ensonga z'oli ekitundu ku zo. It sounds funny, it sounds weird, but I'm telling you, it is reality.
bwe weekanga nga kikwetaagisa kuba ngumi, kikwetaagisa okugulawo akawunti ku Facebook, ogulewo eno neno osobole okubanga olondoola omuntu oyo, okubanga omuntu oyo ayogera naawe mu identity wakiri endala, nekogamba mu ngeri yonna okukakasa nti gayo yofuna attention ye. Bwe bayitanga olukiiko lw'abali desperate, otuulanga ku mwanjo n'osaba bakuwe n'ekya time keeper, kuba ojja sobola okukwata ebiseera. Gw'omanyi gayi lwali online, gw'omanyi ebifo byapeningiramu byonna n'ogenda n'obeerayo. Lwaki? Oli desperate. Kakati tugenda kutunulira ebintu bisatu by'oba oyolekedde bw'obeera desperate. Ekisooka kyenjala tutunulire nga bonus. Kyemba ntandika nakyo. Okubeera desperate turn off eri abasajja. Oyinza okulowooza nti nno ogenda kumulaga nti abawala bayinza bebi nze nja kuyirawo mu biri ebyo bya kisajja, bebi nze nja kuyirawo mu biri, kubuulire nze nja kukola buli kimu, bebi nze wendi, bebi nze bambi n'olagira ddala nti kakati ekyo kigenda kubeera turn off, kigenda kuba kimujjako. Ogenda kubeera mu state y'okubeera nide, era agenda kulaba nga tomugattako, ogenda mumenya. Golowooza nti yali badde awasanyuka kubanga yatuuse mu ggulu emukono nti afunye omuwala gwe bagenda okusetolinga naye, n'enjala okutegeeza tayagala kwesembereza muwala nga ggwe. Kambabuulireko, singa abasajja baali baagala nnyo abawala bwe batyo, abasajja baali badde bangu bakukwana. Njagala ku 100 onoonyereze abawala abaproposingidde abalenzi, abawala abaproposinze eri abalenzi, namba y'abantu bameka ebeera successful. N'ogenda omulenzi n'ogamba baby nsaba kumpasa, will you marry me? Njagala osituko gy'ogenda okigamba omusajja, will you marry me? Ajja kudduka emisinde akwewala. Lwaki? That is a turn off. Agamba nze nina okugoba, nze kapa. Akayimba twakayimba kapa egoba emmese, kapa egoba emmese. Kati wulira, mese egoba kapa, mese egoba kapa. That is funny, that is weird, it sounds abomination. Abomination. Kakati enkoko yegoba ekiyenje n'ekirinya amanda, kati ebintu bikyuse. Olwokuba ekiyenje kiri desperate, kigoba enkoko. Actually enkoko tesanyuka nti abange ono dungu ayize, kyenayagaliza embazi kibuyaga asudde. Emmese enkoko esooka neyeetegula, nekirabanga something which is too good to be true. Era njala nkubiri, olaba kapa ogikwatira mmese n'ojja n'ogigiwa, n'ogigiteera awo. Kapa ntono eziri emmese bwe zityo. Kakati emmese bw'etandika okugoba kapa, leka kugamba nti kapa egamba eyanjuluza bweti kifuba n'egiwa haaga. Esooka n'etunula nenga tabanga ono omanyi bagamba nti emisege egyerimbise mu ddiba ly'endiga. Naye kapa n'esooka etuna omulenzi omukwana, omulenzi omulaga nti wooli, omulenzi omulaga nti omuproposingira, agamba nakijoba kiki kyabala. Bata njagazaaki mutesi beeka yagambye anjagala, ng'ekigambo awulira kirina kuva mu ye, kati gwe okikubyewo. Era ajja kutuuza olukiiko lw'abagaayi gye babeereyo ku kinywero, gye babeera ku luddo, ku stage ya bodaboda, mu taxi eyo, mu office gye babeereyo mu public service. Why? Sokojje lugolobi, sokojje okimanyi nti no promisi yansazeeko mulo jona na proposing anajayo ringi na ajinyambaze. Era bwana basoka teri agamba wow yeah basoka what the fuck are you talking about? She proposed. Are you out of your now? Era basoka mubuza wazemo otya? Bwagamba nti yeah, I said yes. Are you stupid? Bwagamba nti nadduse buduse. Yes. Mulwadde yabadde alina covid,
Was it a trap? Was it a trap? Olaba bubatandika okubijjemeze. Lwaki? Kubanga bakulaba ng'oli mu state y'okubeera desperate. Yensonga lwaki tasobola kwagala kusanyuka kugenda naawe. Tekigenda kumunyumira, tagenda kubeera proud of you olw'ensonga oli desperate. Kyova olaba n'abasajja abasinga si bangi nti baagala bafunira ababeezi. Era bw'agira ng'ayimba akakiwewa, banjagaliza amwagaliza Yesu amwagala, emabega lubaawo mu maaso omuserebende, banjagaliza amwagaliza Yesu. Kakati katunulira ebintu ebisatu. Njala kubulira nti ekisooka okubeera desperate kigenda kulowalinga value yo. Okubeera desperate kigenda kutta ebbeeyi yo, kigenda kutta omuwendo gwo. You are a girl of your principles. Ng'olina bw'weetwala n'ogamba, one, nze ndi mwana wa buwala. I will never get involved in any relationship with a man nga nze nfuna ssente omusinga. Wasalawo nti gwe tojja kugwa mumukwano na guy gw'osinga funa ssente, ateeka okuba nga yakusinga ofuna ssente. But now that you're desperate, so you think that the principle is not tekyakola makulu anymore, so you're lowering your value and you're like, munange yaliwo nakitende, what will I do? I can't find a man. You can't find a man. Are you on hunt nti oyingidde nsiko, oli mu kusamba nsiko onoonya musajja? That is a sign of being desperate. Grace, you know, kati osisinkanye ne chaliwo mwali mwemanyi obiwo, roommate wo ogiwo, roommate oyo mwali mulina principles, era ye final ayina engeri gy'olabanga yakiwangula n'afuna guy nga ddala yoyo nga bwe mwakkiriziganya. Kakati omugamba nti, but what am I going to do? I can't see them. Now what am I going to do? Am I going to marry myself? N'okukaaba oli mu kukaaba. Mama gundi odibya nnyo okutuuka okwekyo. Okwo okudiba kuli mu bwongo obwo, tonnaba kudiba, because we strongly believe that there is your man out there. But now that you're desperate ekulemye controlling, like you've run out of the control okwekufuga gwe kenyini. That is just attitude. Eyo attitude eyokuwulira nti oli desperate, oli mu kwetaga, oli mu kuyaggayaga. It is in your control. Osobola okukifuga. Valiyo nekka. Wagamba kambabulire, eriyo abaana ab'obuwala abagambye nti nze njagala omuntu wa ddiini bweti. I am a Muslim, so I should get married to a Muslim guy. I am of the Seventh-day Adventist Church, and I myself need to get married to a Seventh-day Adventist nigger. I am of a born-again church. I am a Catholic, so I need to get married to a Catholic guy. Are you still on the track? You compromised. Do you know why? Desperation. Bagamba, you know, I've been in the church. I have attended the morning service. I have attended the mid-morning service and the afternoon service. I can't see a man. No, what am I going to do? No, but I'm overnight. No, genda ebukalango. No, genda awairi side seguku side eyo. No, gamanti nyenze nembeera mu national prayer ey'ennambole. Omwaka ogujja ne ngamba kangende mu ya Serwadda ku Old Kampala. Omwaka olino gamba kangende Nakivubo mu yaani eyeye Nakivubo. No gamba kangende ewa Bujingo. You've changed churches to churches. And you're like, I can't see a man in the church. I can't see him now. What am I going to do? Nakwata ne munne na mu yuya. Now what am I going to do? Otusewo nawo. Otandise okusala omuwendo gwo, otandise okusala values zo kubanga oli desperate. Oli nagamba nze munange nze I don't know. I am not blessed to get guys in church. Bunaba guy abankwana bava bweru. Si ba church. I am a Muslim. Nagamba nti nze ngenze nempulira egone wali odduwa. Ngenda weru wali nengenda wano.
Like, can you imagine natuka n'okugenda emeka? Does it make any sense to be hajati, a single hajati? Is that normal? Hajati ali single? No lowalinga values zokati. Kubanga otuuse mu state yoli agamba nti ajja yenna. That is one of my songs. Laba mbu weetamiddwa waka, mbwera oyagala ofuna omusajja ogende n'oyo. Mbu gwe mbeera ya waka ekukese, kati ogamba mbu ajja yenna. Gw'osazeewo akutwale weekwase eky'emyaka, nti jikuyitako ng'oloba. Weekwase eky'emyaka, nti jikuyitako ng'oloba. Tofunye na budde kusoma oyo gw'otwala, gw'ogamba mbu chansi zikuyitako mama, nekyeweesunze y'embaga. Listen, kati ogamba mbu ajja yenna. Ajja yenna. Ogudde nnyo n'otuuka ku stage ey'okugamba nti ajja yenna. Ndowooza wali okiwuliddeko nti when girls are in early 20s, even when they are praying to God, balina engeri gye basaba essaala, nagamba God, my loving Father, my God, look at your beautiful creature, look at your daughter. God, do you see what I see? So you know, nsomye ku bitabo byange, I need a man of my status, I need a man of my class. Mbu n'atuuka mu 25 nga church maintaininga, n'atuuka mu 28 awo 29, mbwe sala netandika okukendeera mukono agamba, God, look at me. God, you don't want me to be happy. I want to be happy. I need a man of A, B, C, D. Mbu gye biwunzikira simanye eyo mu late 30s, early 30s, mbu oli bw'aba asaba n'agamba, God, byansaba si bye binene Mukama, obisobola, obiyinza, Mukama obiyinza. Tunuulira omwana w'omusaasire nga alaga nti kugamba atandise okutandika nga agenda atendewalirwa. Mu late 30s bw'aba asaba bw'afukamiraga, God, man. Kitegeeza ki? I don't care. Oba oleese mumpi bw'ati ng'ejjuni, oba oleese muwanvu ng'olusolobyo, oba oleese munene ng'ensi. Kyekirimbu kati ajja yenna. Njala nkubulira ekyo si kyeweetaaga. Tolowalinga values zo olw'okubanga oli desperate. Omanyi kyekitegeeza? Wasalawo n'ogamba nti by level of education oyina gayi gw'otunuulira, level of spirituality oyina bw'omutunuulira, mu bintu ebyenjawulo n'omutunuulira, even culture ng'olina principles ezizo ng'omuntu. We can't stop you from marrying a different tribe, but walina principles ezizo ng'ogamba nti nkubuulire bannange, nze saagala fumbirwa musoga, nina ensonga zange, saagala fumbirwa musoga. Kiki ekyabaawo ne kikufumbiza omusoga? Bakuwa documentary about them n'ozuula nti they're the best. Saagala kufumbirwa musajja muganda, saagala kufumbirwa musajja mukyoli, for my own reasons. Saagala batoolo, for my own reasons. Saagala banyankole, bakiga, bagwere, banyole, lwa nsonga nina ensonga zange. Era ensonga ogenda okuzuliranga gwe ng'olina ensonga ze ez'amazima. Then what happened to change the story? Values zo nezikka. Ekyomutawaana. Bebo bosanga omusajja agenda kutuuka mu bufumba akuwuttule, akuwe ne receipt, akwekubire, akwevugira, akusule mu ddwaliro, naye ng'osigala ogamba omusajja talabangako na kusengaawo wansonga, tatwalangayo yadde kakoota ka sukaali ewaka, like nothing and nothing, but because you're desperate, bamba kuba bayingiramu, omusajja n'akusibira ebweru, abantu babasiba emiguwa mu nnyumba. If you remember, there is a certain story of a woman ne guy, guy somehow yali accusing omuwala mbu omuwala ayenda ayireta abasajja mu maduuka, yali na Mirembe Road around there. Omusajja n'akuba omukazi n'amuziba. Mwabiraba ku social media. Mamani Kipoli byagwawa yanoba jali ogenda okwekanganga bwavu.
n'olowalinga values zo kubanga munnange ogamba kakati tulaba ewaffe tuli baavu what don't you see ewaffe tuli baavu kakati munnange ono ye mununuzi mwina hiro wammwe n'akuwutula n'akujonyesa violently omusajja n'akumistreatinga but because you're desperate that you think nti tosobola kuddamu kufuna muntu akujjaamu financially agenda okusobola okumala ebizibu byo n'osigala mu relationship because of that you are desperate. Tutunuulira ensonga 3 ebintu 3 eby'omutawaana by'oba oyolekedde bw'obeera mu mukwano bw'oyingira mu love olwa desperation. Tobyetaaga tokyetaaga n'akatono. Ekintu ekyokubiri tutunuulira desperation. The moment you appear eyo nagimaze. If you are desperate for a man, you are unable to notice that you are being treated poorly. Hero tandika ogenda kukitunga omusajja takuwagala. Like olinga ekifaananyi ekyajja okujjuza obujjuza ekisenge kye mu nnyumba. Olinga ebitambaala ku ntebe ze. Nga bwe yali ajjuza furniture nawe bwati bwe yakuleeta n'akuyingizamu. But because they told you guy alina ssente, guy yakukuba ssente mu maaso. You are desperate for money, n'oyagala oyingire relationship. Kyamutawaana. Kakati otuuka nga guy takufaako, n'osanga omusajja mwawulira mu love story yaffe ya weekend omusajja ng'alina parking kumpi ya mmotoka namba waka alinako kapaaka naye ng'omukazi wa wakati asobola na kuvuga mmotoka. What's that? Omusajja tasobola na kulinyisa ddaala kulinyisa status nti mukyala wange temulabanga akoma maka bantu bali mu relationship ng'omusajja alina emmotoka eziwera 3 nga mukazi watambulira ku boda tax all the time okujja ku weekend omusajja lwaba asobola omuvuga. Target yange teri nnyo mu bafumbo eri nnyo mu bavubuka abayingira relationships. Njagala nkubuulire ezo red flag ozitunuuliranga naddala ku ggwe. Waliwo red flags eziri mu basajja ne wabaawo n'eziri mu ffe. Togenda kumanya musajja bw'akuyisa bubi lwa nsonga oli desperate otunuulira buno obusente bw'agenda okuwa. Oyina mutowo eyeetaaga tuition, oyina mutowo eyeetaaga registration wa primary 7 owa senior 6 owa senior 4. Oyo gw'otunuulidde omwana ku campus talina ssente za hostel ate mwali musuubira nti ajja genda ku government kakati buli kimu mwe mu meetinga bills ezo but because you know nti omusajja tojja kufa omusajja akukube nga tosobola kukiraba otunuulira kano kagenda ogamba ankuba neekaleera ekirungi antwala mu ddwaliro ne banzijjaja basire. No sense. Tagenda kugattako, tagenda kukujona, bigenda kukutambuliramu emyaka okujjako nga wagenda commission. N'ogamba nti bwe tumaliriza sister wange n'amala okusoma oyagala sister wange agende ku kyeyo mwetaaga milioni ziringa 12 sister wo tukogende Canada kakati n'ogamba nti zino guy njaze mukulamu era bwe tumala ozifuna nze ngenda vaayo. Bw'obeera desperate tosobola kumanya ngeri gye bakuyisaamu bubi, tosobola kutegeera ngeri mukwano gwe gye gukunyigiriza, tosobola kutegeera relationship eyo bwekumenya olw'ensonga oli desperate. Ekisembayo, there is no way you're going to command respect nga desperation yakutwala mu relationship. Omusajja agenda kubanga akuleka wakanga kigugu, agenda kubeera nga alabanga yakuyamba. Bannange tobeeranga mu mukwano nga gaya alinga akuyamba obuyambi. Abamu mugenda n'okulaja ne mubanga abalaama. Baby gwe taata gwe maama gwe jjajja gwe ssenga. Hey! Gwomanyi bwe kigenda okubeera. Nga gaya omuwadde obulamu bwo bwonna ye maama ye taata ye biki. Njagala okubuulira mukwano gwange. Tagenda kuwa kitiibwa. Ekitiibwa kisinzira ku ngeri gayi gy'akufuniddemu. Naye omanyi naawe bw'okoze okwagala okuwininga gayi oyo. Omanyi byonna byogezezzaako ne bwankubadde awamu yalabika nga yeeyisiza bubi. Gayi n'atakuuma budde. Muyina appointment. Gayi takuumye budde. Naye ekyo tekikulidde. Okirira engeri gy'okirabye. Nogamba ne kakati ati ngenda omusisinkana agenda okumpaayo 10. Kati mmunyiize. Beba osanga gayi n'akwana eno n'akwana eri n'azaala eri. But because you were desperate
tosobola nakupungama ne mwami wange agamba sirika wano okimanyi nze kitaawo nze katonda ow'oku nsi olina kyozzaako n'akomawo ng'atamidde n'akukozesa ne lw'otayagala but because you're desperate tagenda kukuwa kitiibwa. Njagala tumalirize. Twogedde ebintu bibadde bisatu. Twogedde ku muntu engeri gy'abeera mu desperate nga tamanyi. Ne tulaba ebintu bisatu by'oba oyolekedde okuyingira mu relationship ng'oli desperate. Ekisooka tugambye nti nno olowalinga ossa omuwendo gwo olw'okuba oyagala kugjawo kiri kya butafumbirwa osambe ku gawuni n'oyingira relationship. Ekintu ekyokubiri kye tutunuulidde nti togenda kumanya ngeri musajja gy'akuyisaamu bubi. Togenda kukimanya kubanga oli desperate otunuulira buno obutonotono bw'omufunamu ne weerabira engeri gy'olumizibwa ebimu ebikuteekamu katyabaga ak'okuluzinga n'obulamu bwo. Ekyokusatu ne tugamba nti togenda kufuna kitiibwa okuva eri gaayo oyo ng'olwedde oli desperate. Mukama nga tusobozesa tujja kutuuka kumanya ngeri ki gy'oyinza okubudiringa nakyo. Don't look at your age. Ebere issue. Don't look at your age. Don't look at your age, I repeat. Ngambye ekisino ekisooka kiri mu ggwe gw'oteekeddwa okusalawo. Essanyu lyo yiga okulyetondera mu ggwe. Gayi waali ne watali ng'osobola okusigala nga kiri ku nnomo ng'osobola okusigala ng'oli musanyufu. Ekyo kyemanyiize nti oba gayi waali oba taliiwo obulamu bwo bumanyiize okubeera omusanyufu on your own. Gayi bw'anajja agatteko bugasi nga bw'aba waali ne bw'aba kakati bwe munaabeera mu relationship gayi n'agenda ku kyeyo oba gwe n'ogenda ku kyeyo togenda kufa bufi kubanga wamanyira nti essanyu oliva mu musajja. Learn to be happy on your own. Ebyo nabyo tujja bitunulira mu maaso. Njagala okwagaliza akawungeezi akalungi, njagala okwagaliza olunaku olulungi, njagala okwagaliza omwaka omujja omulungi. Tomala gayingira mu relationship kubanga oli desperate. Abasajja bambuze emyaka gimpitako. Ekisa kya Mukama kikubeere. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byogala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Twemere yaffe leero tusonyiwe okuwona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa ne tulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina.